Oluguudo luno luba Ludugu Ogengo Alelo lubalirirwako kilomita esoba mu 10 nga lwe luguudo olusinga okukozesebwa abantu mu ggombolola y'Eddima mu disitulikiti y'Ekirya Ndongo kyokka embeera mwe luli yeeraliikiriza. Ebinnya ebirujjudde birufudde kattiro ate ng'enkuba bw'etonnya olwo ne ggubo lwasala. Abatuuze b'eno bagamba kati emyaka 10 nga luno teruddaabirizibwangako ekibaviiriddeko okuva mu mbeera ne beekalakaasa. Batuuse ne kussa ery'okusimba ebitooke mu luguudo luno nga baagala abakulembeze baabwe bababuulire lwaki tebalowoozebwako ebbanga lino lyonna. We are here suffering as a Dima market, Dima sub-county. Our women are getting pregnant, but you find at the time of delivery we are almost suffering. It is a district road, but they have never worked on the road for the last 10 years. And we wonder, the government, truly that one time they said that the project that are coming and they took the road to be the priority. That is the NOBS, that natural oil seed project that is going to take over the roads. Because we happen to be the people who are producing a lot of oil seeds. But in almost now we are coming serious. Nothing has taken place yet. Batubuulidde nti olw'embeera y'oluguudo luno batambulira mu kutya olw'obubenje obuyinza okuva ku binnya bino. People are getting accidents on the road while going to the main road. And we are here suffering. We are requesting the government, if they can even come and help us in time, please let them come and help us with this road. Actually, it is now giving us a lot of loss. So even you see our road is up to that side, but you have seen the reeds is now discovering the road. Now once if rain is rain, some people do fall here. The problem of the road has made the price of our crops we are planting. Like in the village, you may find these produce men, they are buying our maize at 400, 500 there, just because of the poor road. Bwe tutuukiridde abakulu ku disitulikiti batutegeezezza ng'obuzibu buli ku yingini wa disitulikiti ate ateeka luguudo luno ku mwanjo ate nga ssente zaaliwo. Bakwata amakubo amalungi b'omatono ge bakola, amakubo amabi tebaagala gakola, ate kugamba emyaka 10 bakota sente za road fund basimisinga ekikintu nkirabe nga kikyangu nnyo. Embeera eyo nnyo kati nga ffe ngabo tusazeewo nze ngange nkivumiridde nnyo era ngenda kupanesinga olinginiya. Kyokka Emmanuel Mulungi omwogezi wa disitulikiti agamba oluguudo luno tewaluvunaanyizibwako butereevu kyokka ng'agumizza abatuuze nga bwe waliwo ssente ezaafunyise ng'essaawa yonna eddimu ly'okuluddaabiriza lyakutandika. Kati ekkubo lino erya Baradugu Ogengo na Bongo lya sub-county naye ate ffe nga disitulikiti tetusobola kulireka kubeera sub-county ffe abagitwala. Kaakati twataddewo ssente akawumbi kamu mu bukadde 29 okukola ekkubo eryo. Enguudo nga zino bwe zitafiibwako n'ebitundu kiba kizibwa okukulaakulana.